Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi bagita Fadi TV ujimbana amawulire agaba gatambula okwetolera eggwanga Uganda. Following go subscribing onyigene kadi ensonga za Pastor Aleese Bugingo kosa ne Suzan Makula ez'okuba nti abasinga balemedde ku makula nga bagamba nti yali nekolera jange terali eriyamu waisaliza wali ekabalagala. Pastor Bugingo abudde n'akonfirming n'agamba nti talina buzibu bonna ku Suzan Makula newankubadde nti yali yakola ki anti yali yeeseringa nti yali yeryamu. Pastor Bugingo alaga nti ali everyday okuba nti agumira Makula kwegamba omizimize gyonna gye yakola ki emize gyonna gye yali alina. Pastor Bugingo agamba nti byonna Makula byali akola abimanyi era nti si kipya nti okuyita mukyala we nti nekolera jange wabula abasinga bakyalemeza mu social media nga bagamba nti Pastor Bugingo nti wabanga yawasa Makula ng'ate Makula yali nekolera jange kibategeeza ne Pastor Bugingo naye munange yali musajja nga akola ki nti ng'agula bannekolera jange abasinga bakoze ki balemezamu. Pastor Bugingo kugamba ekibamukola kikambwe. Pastor Bugingo ebintu ebitambula bulungi ku side akadde kano ekyamazima guno mwaka tegumutambulidde bulungi. Emyaka giri egiwere gibadde nga gitambula kiriya nga bamukona ebizibuzibu naye ate guno baba gususseemuko mwe bali bagala okubanga bamukubira amasasi byonna bikyali awo. Poliisi ekyanoonyereza erabe Poliisi ekyanoonyereza be newankubadde Pastor Bugingo ate yeekwasa balala balumiza okuba nti bali bagala okukola kiri bali bagala okubanga bamukuba amasasi. Ono agamba nti Teddy akola ki nti yamupangira nti ebyo byonna Pastor Bugingo yeesiba ku Pastor Teddy Bugingo yali mukyala we maama w'abaana be nti yamupangira ebyo byonna ye nga ye bw'alowooza naye nga sisuubira nti Teddy ayinza okutuuka kweryessa. Pastor Bugingo abali bagala okumutta yamanyi oba oliawo banne oba competinga mu bwa pastor. Munange ebitambula akadde kano alaga nti Makula takola kitatiinaako buzibu wadde n'akamu yadde n'akamu. Jjukira ex wa Makula yava n'agamba nti Makula nti yali badde yeesonyiwa Pastor Bugingo. Jjukira ex wa Makula naye yali akyagala Suzan Makula kubanga omwaka ogw'edde ogwa 2023 ono yagezaako okubanga aperepereza Makula nti ave wa Pastor Bugingo akole ki amuddire kubanga oli amugamba nti wa Pastor Bugingo tebagenda kubanga bitambula bulungi kubanga Pastor Bugingo esaana asobola okwekyusa nadda ewa Teddy kubanga bakyali bafumbo tebalina kubanga baawukana mu mateeka. Kubanga ebiseera ebisinga oluusi eriyo abasajja abamu nga tebamala gakyawa ng'ayinza okuba ayogera birala naye ng'ate omukyala akyamwagala ku mutima. Kati baalabula Suzan Makula mugamba nti Pastor Bugingo ayinza okwekyusa nadda ewa Teddy. Ekisooka Makula akyalemeddwa okuba nga azaalira Pastor Bugingo omwana. Ex wa Suzan Makula yali agamba Suzan Makula okwagala okukola ki okwagala okumweddiza wabula Makula yakola ki Makula yagaana. Munange ebitambula akadde kano newankubadde abasinga bavanga balumiza nga bagamba nti Makula atagetinze nti bintu bya Pastor Bugingo kubanga jjukira Suzan Makula yakolanga ku Slot TV Slot TV ndowooza kwe yakolanga kwe yaweerezanga presenter. Pastor Bugingo gyakola ki jamusanga okukola ki okumukwana gambi bintu byabano byesimanyi babinaggwa bannange. Pastor Bugingo ye buli mwaka ku social media wabayo ebitrending kati luli eri byali bya mukyala w'omupyono omunyalanda gwe yali yafuna mujja wani wa Suzan Makula n'okwala basinga babiyisaamu amaaso n'ebintu ebyaka byali bituufu. Muba oli Pastor Bugingo ali anoonya mukyala ayinza okuba nga muzaali omwana kubanga ye Makula kiraga si wa kuzaala ebyaddala ninga ensonga zezimu kwezi zitambula akadde kano amongera okubanga mugifollowinga likinga ate osikalinga hojje kumedeka amawulire balaga bagatambula okwetoola eggwanga Uganda. Pastor Bugingo agamba nti embeera si nnungi era amanyi okulokusa ku maziga naye agamba nti tayibidde kuba nti nakola ki ayawukana ne Suzan Makula. Eby'omwana yabyesonyiwa Teddy yamusinza obwongo newankubadde bannamateeka bakyaliwo okubanga Pastor Bugingo afa okola nga afuna time ku mutabani we omuto omwana waabwe omutabani omuto naye ate Bugingo alabika ndowooza yakola ki yamusinza amaanyi ku mulundi guno okuwola Pastor Bugingo alabika ng'eyapondooka alabika yalaba nga tanange gyayinza kikwasaganyamu. Bannamateeka be balemererwa okubanga bakola ki balemererwa okubanga bakola ekyo kyeyali abagamba okubanga bakola kubanga singa bali bakola kyeyali abagamba okubanga bakola ate ne Pastor Bugingo yennyini yakola ki yalema okubanga awuliza obukwakulizo Teddy Bugingo bwe yateekawo.
kubanga yamuterawo obukwakulizo ng'amugamba nti waba ayagala okulaba ku mwana agende waka gye baabeeranga wabula tasuubira nti Bugingo agenda kukkiriza pasita Bugingo nti abeereko neki n'omwana weekisi 2 nti naye abeereko naye weekisi 2 yabigaana ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambula akadde kano ku social media nkwebaza gwe nanfollowinga naawe gwe bwe subscribinga n'onyiga ne kadi ne nkugamba nti comment section weeri awo oba kapuntirawo wansi mu comment section ate osigale nga onfollowinga bagiyita Faadi TV mwongere okubanga mugyekumirako nsonga za Pastor Rogers Bugingo mundange ebizibu bingi byalina naye agamba kitagenda kubanga yawukana ne Suzan Makula ono agamba nti obadde amawulire agaba gadde gatambula ku X ku mukutu ogwa Twitter agalaga nti agenda kuba nti adivosinga Makula olw'ensonga nti Makula Alemeddwa okuba nti namuzaalira ate Makula nti yalina ekolya jange Pastor Bugingo alaga nti byonna abimanyi ebikwatagana ku Makula byonna agamba nti tewali kipya nti nze amumetera kukola ki kwawukana nani na Suzan Makula munange ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media bagita Faadi TV mwongere okubanga mugifollowinga mwongere okubanga mugyekumidde kabali mu America abali Canada Toronto Saudi Arabia nkwebaza gwe nagifollowinga gwe yasubscribinga n'onyiga ne kale nti oli w'amaanyi nnyo okubanga ogifollowinga bagita Faadi TV abali mu America bane mbagala nnyo mwenna nnyo muba nnyo okubanga munfollowinga abali mu America n'abali e Germany mbere bulungi mwera